oluvannyuma lwa Ayatollah Khamenei abadde supreme leader owa Iran okuttibwa era amawulire ne gakakasibwa gavumenti ya Iran bataddewo ennaku 40 ag'okukungubaga ate era ne balonderawo acting agenda okukola nga mu kaseera akagere. Kakati munnange tuli mu lutalo lwennyini mu ggwanga erya Iran ne Middle East okutwaliza awamu. Kati Ayatollah Arafi ono gwe ba appointinze nga acting supreme leader wa Iran, bino nno byasoose kuyita mu mawulire nga agamu gagamba nti Ayatollah Ali Khamenei omugenzi oluvannyuma lw'okubeera nga bakakasizza nti tannafa, era nalabyeko ku foreign minister wa Iran nga agamba bonna bali safe. Israeli nekakasa nti bamusse, Amerika ng'ekakasa nti bamusse, era Israeli yabadde etiisizzaawo nga bwegenda okulaga omulambo gwe, ebifaananyi by'omulambo gwe. Naye nga bwe kiri mu mateeka ag'entalo, ekyo nga tekikkirizibwa, oba oliawo baali kikoze kubanga bo basobola okukola kyonna kye baagala. Saddam Hussein twalaba bamulaga engeri gye bamutugamu, kale okulaga omulambo ogwa Ayatollah kisoboka kubanga baatulaga Muammar Gaddafi mulambo baagulaga, Bin Laden naye obugu gwe baagulaga, naye yakubwa ndowooza mu nkubwa nga Ayatollah gye baakubyemu yali yawukanamu kuba kiri kyali kikwekweto, baalumba mukono ku mukono mu ggwanga erya Pakistan okubeera nga batta Bin Laden. Kakati ono bwe batyo baasuddeko bomu zennamuzisa missiles ezaakubye bagambe zaabadde nnyingi bulala, ze baakubye mu kifo ekyo yabadde zaabadde ziri eyo mu 3 n'omusobyo. Kakati munnange bino bizze oluvannyuma olw'okubeera nti kanso yamaze okubeera nga eronda Ayatollah Alireza Arafi ono nga y'omu ku ba jurist members aba Guardian Council mu bukulembeze oba mu leadership council, era nga awatali kubuusabuusa kakati acting supreme leader. Kakati obukulembeze leadership ya council eno yerina obuvunaanyizibwa okubeera nga ekwasaganya emirimu eya supreme leader paka nga assembly etudde, assembly of experts nga etudde okubeera nga ate balonda omusika owaddala, nga balonda omusika owaddala. Naye era ebiseera ebisinga obungi bwe bateekawo abantu kati mu mbeera ng'ey'olutalo bateekawo acting, ebiseera ebisinga obungi ogenda okulaba nga era oba oliawo nti y'oyo gwe babeera basonzeemu. Kale ono gwe twogerako alina emyaka 67 era nga mumanyi mu byeddiini, era nga yasomera ddala, era nga akola ku Guardian Council eno nga y'amaanyi nnyo mu ggwanga erya Iran. Yakakasiddwa nga omu ku abo 3 ba member aba bode nga yakakasiddwa Expediency Council. Kakati Arafi ono agenda kubeera nga asaavinga oba nga akola aweereza wamu ne President Masoud Pezeshkian ne Chief Justice Ghulam Hussein Mohseni Ajei ku Interim Council, era nga eno yena obuvunaanyizibwa
nga bugiweebwa amateeka aga Iran okubeera nga bakola nga bakalabalaba ku bukulembeze n'obuvunaanyizibwa bwonna mu transition period, nti mu kaseera bwe babeera balindidde okubeera nga obuyinza bukyuka okusinziira ku constitution yaabwe, munnange abo be bali mandated. Kale munnange nga tumaze okubeera nga tubitegeera tukakasa nti Ali Khamenei mugenzi kati Iran ng'emaze okukikakasa nti Ali Khamenei afudde, kati bwe batyo munnange ne bateekawo ennaku 40 eza national mourning ez'okukungubaga. Kati Iran State Television bino byonna yabikakasiza ku lunaku olwa Sunday nga bagamba nti Ayatollah Ali Khamenei yabadde amaze okufa supreme leader waabwe wa Iran, nga ono abadde supreme leader okuva 1989. Kati okulangirira kuno kwakoleddwa mu ssaawa ez'okumakya ku lunaku olw'omukaaga, era nga yabadde omuweereza ku TV bw'atyo yabadde nga n'amaziga gamuyitamu yayogedde n'agamba nti bannange supreme leader waffe afudde era ng'afiiridde ku myaka 86 yabadde ayogera mu lulimi Oluwarabu ewaabwe. Kaseera katono nnyo ng'amaze okubeera ng'alangirira ababuyinza mu Iran bwe batyo ne balangira ennaku 40 nga bagamba zino za national mourning za kukungubaga okukosa n'ennaku 7 nga zino zigenda kuba public holidays. Ku mpewo ku State Television broadcast ebifaananyi byalabise eby'abakulu b'eddiini ne bannabyabufuzi nga bigobereganyiziddwako baana oba ekigoye ekiddugavu ku screen ng'akabonero ku lutimbe nga balaga ekigoye ekiddugavu ng'akabonero ak'okukungubaga. Era bano munnange nga bagamba nti mu kitiibwa nga supreme leader okufa kwe, mission ye tegenda kufa ttogge oba terigenda kwerabirwa ku nsi nga Iran, nti kigenda kubeera nga munnange kitunuulirwa era nga kijjukirwa. Pulezidenti bw'atyo bwe yayogedde ku public channel. Kakati ate mu statement ey'enjawulo Islamic Revolutionary Guard Corps bano lijje erya Iran bano ne balayira nti bagenda kubonereza eri abo abatemu abasse omukulembeze waabwe military corps. Bano nga bagamba nti ekikolwa kino eky'obutujju kyakoleddwa ne United States of America ne Zionist regime, era nga bano bagamba nti be bavunaanyizibwa ku ekyo kye bayise Criminal and Terrorist Act. Okusinziira ku statement bagamba nti eggwanga erya Iran terigenda kukireka nga oba kuleka abo ababatuusizza ku mbeera ey'okutta omukulembeze waabwe okubaleka nga tebalinaako kavune yadde n'akamu, nabo bateekwa okuba inflictingako obulumi okukosa n'ebibonerezo ebizibu ennyo eri abo be bayita abatemu abasse imaamu waabwe owa umma. Kakati embeera y'emu eyagoberedde okufa kwa Ayatollah bwetyo munnange nga eragibwa ku State Television nga tebatubuulidde nti oba strikes engeri gye baamusseemu tebaawadde nnyo details. Ne Israeli ne America nabo bennyini babadde bakakasiza ddala, naye ono ebimukwatako waga nti yazaalibwa 1939 mu kitundu ekiyitibwa nga Moshad. Ali Khamenei ono yakulembera Iran okuviira ddala oluvannyuma lw'okufa kwa Lohala
Kameni 1989 kati olwo nga tannaba kubeera ng'afuuka supreme leader. Kigambibwa kuba nti yali president wa Islamic Republic okuviira ddala 1981 paka 1989 nga supreme leader. Bagamba nti ekifo kino yakirimu kubanga kyekisinga mu byobufuzi ne mu ddiini mu buyinza mu ggwanga erya Iran, kubanga kati wano yaba controllinga armed forces, amagye gonna, era nga ne foreign and domestic policy zonna yabeera azikulira, nti yasalawo ekyenkomeredde, tewali mulala. Kakati munnange bwe tutyo nga tumaze okubeera nga tukakasa nti ddala kituufu Ali Khamenei kati zembiyaga ezikunta, era nga bamaze dda okubeera nga balonda acting nga ono mutabani wa Ali Khamenei, era nga n'erinnya erya kitaawe alirina butereevu. Munnange tewali kubuusabuusa, oyo gwe balonze yagenda okukola nga acting nga tebanaba kubeera nga batuula ate okubeera nga balonda owaddala, naye nga ewatali kubuusabuusa, muganda wange kiba kitegeeza nti Ayatollah Arafi kakati essaawa eno eggwanga limuli mu mitambo yalagira ekyenkomeredde, mukube temukuba, oba kino oba kiri. Katusuubire nti ate naye munnange abasajja tebamusooberere, kubanga twali tukirabyeko chain ey'okufa mu ggwanga erya Iran, nga ono baba bakateekako ono ne bamutta ne bazzaako omulala, ne bamutta ne bazzaako omulala. Ebyo munnange bye biri eyo, naye nga yo emmundu ekyatokotera ddala, era nga luno lutalo lutwale nti si magye ga ku ttaka wabula lwa mu bbanga, kwegamba lwa eriyo. Fuulwa nti tetusobola okuleka mpozi nga abatulumbye be bakola ki, be batunyugunya. Kuba tulina Sukhoi mmeka wano, Sukhoi z'aba Russia, bajja kuba tenawana kusituka, banga bajja kugamba nti eyo yalwana mu myaka gyaki, yalwana mu second world war, kati ate gye tulina muganda wange